ya pressure 24/7 ndio bitabuse yakomezeddwa omukoto olunaku lwaleero mu Buganda Road naye adizibwayo luzira ye mukyala wazirise pressure abaganda basaba pressure aberenga asibibwa obulamu bwe bonna ku kyeyakola naye nga munnange emikwano egyamuwagajo tetulabako yadde ogumu abalinga bamuwaga pressure avuma pressure kino bakadama bonna tetulabako yadde buli omu ali yamusekerera yembeera pressure byebyo aleteddwa mu kooti olunaku olwaleero kubeera nga agasimbagana n'omulamuzi ku nsonga ze adizibwayo luzira tugenda kuba tubatuusako updates tumanye ekyekigenda mu maaso ate nga tuvuddeyo keeyo y'omukyala Zari Hassan olunaku olw'eggulo yakoze ka video ng'alaga ali Saudi Arabia n'akoola bakadama bajje babeere nga beerolera ku muzungu waabwe naye munnange bakadama babaddeyo ng'omugambo batokomoka nga bagamba munnange Zari tabanga agenze kwetegerako eyafuneyo ekiki ekizungu akoya abaddugavu twade tukyali awo nga tulaba obufaananyi bwa Zari ne Shakibu abatugamba nti munnange baawukanye nga bali butoola nga laavu kyebakola bali nebanange mube mu nsonga z'abaagalana wali abaagalana tasaayo kikyofe ba social media inlows twali eno tuyomba munnaye tulwanirako bakazi bannaffe oba abalala tunakuwaliddeko Shakibu munnange wenjogerera essaawa zina babiri kati mubasaza mukamu ate nga bakadama b'e Saudi abamuliwa tubalabeko tujje tubabuzeeko. Guys, I'm in Saudi Arabia. Actually look like what? Actually lumbuye olunaku lw'eggulo yavuddeyo na blastinga Dad Lubega Segona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa. Shut the fuck up. Sirika. Lesoko udiroya. Sirika toddamu kwogera kigambo kyonna. Kubanga anja kwayo esingawo n'ebijja okunyiza otuuke n'okunywa obutwa. Mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo. How? Ogenda kuluzinga ba customers bagenda tebakyako trustinga mu mpoza y'amateeka. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira mu byokulonda. He knew all along president abadde amaanyi but he was keeping quiet. Segona Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakubulira lwaki yajjayo omusango naye yamanya baali nabo yensonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya. Essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolya buvuyo nga naye mwotuula novaayo ensi neekugamba nti omusajja wo mukama wo kiyakoze kikyamu and you come out and defend him Mathias Mpuuga Nsamba. You too are committing a crime. Uganda Law Society yakugambye nti ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka tewali kawairo mbazifunira. As simple as that. Lubega Segona akali amaggwa nga boga nti olirooya gezaako ddemu yasame ngenda kwabya ekyo nkikubuulidde. Tukooya abasajja bali masuuti abafiri suuti nga mutufera. President yakugambye no ensimbi zimenya amateeka gwe novaayo n'owakanya kubanga muwagira obubbi wammwe. Etteeka bali balisoma nti gwe tojja tugaa nti eno Z no A is A. That is it. Abasajja mwakwatanga ssente musirika ne ze ne bagamba nga bantu mawakana.